Popin Media. Abantu b'Ebbaale amazima tuli happy, tuli basanyufu olwa Honorable Charles Tebandeke omubaka w'Ebbaale ow'ensonga okubanga bakkiriza ne bamulangirira kulw'amaanyi g'abantu. Abantu batuwadde akalulu, bamuwadde akalulu, twalonze bakakulira bulungi. Eyava erukunjiri ali rukunjiri, tetujja kufugibwa. Eyava erukunjiri abanabbaale basazeewo ne balonda Charles Tebandeke adde abakiikirire. Kulira bulungi olw'okubanga Honorable wange Tebandeke Charles ekyamazima bamulangiridde ng'omubaka wa Parliament addayo 2026. Ekyamazima tumusuubiramu ebintu bingi naddala ng'okuweerera abaana, agabye ebbasala empitirivu nnyo mu kisanja kino ekiwedde, nate ne mu kisanja kino tumusuubira okuweerera abaana bangi. Ambulance malwaliro aga gavumenti tetulina, tumusuubira okutwongera ambulance ku malwaliro gaffe aga gavumenti. Teti tuzisuubira luutu eno ewedde, ekisanja ekiwedde abadde atuwadde tenti ku buli muluka, naye ku luno tusuubira nti buli kyalo agenda kuba atuwa. Rebecca, on behalf of people of Ebbaale constituency, I congratulate Honorable Charles Tebandeke over his victory of this second term of his being the member of Parliament, Ebbaale constituency, Ayinga district. We expect more improvement on the health sector, education sector, roads, agriculture, and besides all that, we expect more representation of we people of Ebbaale constituency to the Parliament of Uganda. In this second term of Honorable Charles Tebandeke, we don't expect any land eviction to happen in Ebbaale constituency.